obungi w'omuntu okuva ekumpi n'ewala yeeyiye mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka e Mengo okwetaba mu kivuulo ekitegekebwa Obwakabaka ekya buli mwaka ekimanyiddwa ng'enkuuka. Wano era wabeerawo okuvuganya mu ntanda ya Buganda wava omuzira mu bazira w'omwaka era beena asiima n'amukwasa ekyapa ky'ettaka n'ebirabo ebirala. Omulangira Semakookiro n'omulangira David Wasajja nabo beetabye mu nkuuka y'omulundi guno. Ssenkulu wa leediyo ya Buganda etegeka enkuuka Michael Kawoya Mwebe asinzidde wano ne yeebaza buli ssekinnoomu eyabakwatiddeko okulaba ng'omukolo guno gubaawo. Twebaza abaweereza ba CBS bonna abakoledde awamu nga ttiimu. Twebaza nnyo abavujjirizi abatuwadde ensimbi n'obuyambi obw'enjawulo. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye abantu ba Kabaka enjawukana ze babadde balina naddala mu byobufuzi bazireke mu mwaka omukadde babeere bumu. Bwe mbagamba bulijjo fenna Ssaabasajja Kabaka ye kitaffe. Ssaabasajja Kabaka yazaala abannuupu. Ssaabasajja Kabaka yazaala abeFDC. Ssaabasajja Kabaka yazaala aba DP. Ssaabasajja Kabaka yazaala aba NRM. Ssaabasajja Kabaka yazaala Abakatoliki. Ssaabasajja Kabaka yazaala Abasiraamu. Ssaabasajja Kabaka yazaala Abaprotestante. Ssaabasajja Kabaka yazaala abalokole. Ssaabasajja Kabaka yazaala Maama Fiina. Awo nno munsanyudde bangi bakutte ebifaananyi. Mwebale nnyo. Bwe muneefuga emirundi awo egiddako nsobola omubaleetera. Ssaabasajja Kabaka mu bubaka bwe yatisse Lubuga we n'alinnya Agnes Nabaloga yalagidde abavubuka okwongera okukola ennyo okuzza Buganda ku ntikko. Beena ayagala mubeere banywevu bulijjo naddala ku nsonga z'obwobuwangwa n'ennono nga mukuuma ekitiibwa kya Buganda n'omwoyo gwa Buganda ogutafa. Namunsu akulisizza abantu omwaka omukadde n'abalagira obumu bwe boolesezza okugenda nabo mu maaso. Nyinimu abaagaliza omwaka ogujja 24 omulungi ogw'emikisa era ogw'okwagalana. N'alinnya Agnes Nabaloga yakwasizza omuzira mu bazira w'entanda ya Buganda ey'omwaka 2023 kibeere kizita ekyapa ky'ettaka. Ku lwa Ssaabasajja Kabaka n'alinnya Agnes Nabaloga yaggaliddewo abantu ba Kabaka omwaka 2023 era n'abaggulirawo omwaka omujja ogwa 2024. Nze Andrew Sebbira e Mengo mu Kampala. Kamwagala nnyo naye ng'akasonga nnyo galaba nga kayambo lwe ndabika era bamira Salomo kanyabo kange nakagoba ngafunye wa kilasa akasingako naye kugoba yakoweko n'abakarwa naye kanira kafuna y'omusa
yamusungira asanga kalonda n'omwagala wako yabudde okweti n'abakira wakasimu n'akoba bonze nkwewonya nali manyinya bwewafuna nnyo oyo fala bwekyaza mufere wekibuga munange zinganda kumpataimu switi hatine twogera n'atamanya ntuzikwasitisa yali yakwawa ekamuddamu esimu yange kireke tomalirako omuliro abatalina byakukola mu essimu mwagaba n'obudde mwamala weitagala anembize nnyo tomuletako kamanyiro okumanya disikolo ebyage nawe sewawe wetobera n'omukazi ng'olowooza nti bakuyamba buyambi tobera n'omukazi ng'osubira ebyo byamutereka ng'olowooza nti abo berimbye bulimbi emikisa gy'abakazi gyaliti ekyalina okukimanya akyalirayo mwesakalire bamama kalikali abasajja kimbagamba balina okumanya bino ekitonde kikazi kyasooka tunayatuwafema yatukola mu katiba kanjawulo bona bakeyuferi kamulala abagamatauta emikisa kyama abatobingi tamulina okukirima eyanobasabatu omusanga yasaza kati emikisa gy'abazitobeka etolina okukimanya kanyamuke wasibira ng'abuntu Yesamba demokrasi obukulembeze buwoma teryabutuuka mu butati obukulembeze teryabutuuka mu butati Koso Mugenzi Mandela ye mu nsi eyakikoseeka entebe ya pulezidenti kogiyitaddemu kiwedde kanwanyisa abalabe bange ebifo ebikonyerwa ekkubo byogerwa kuba ntereeyo abadde batwegagiza bali omwo bayiyagotya muntu ye musimuka abadde batwekwagiza bali omwo bayiyakotya muntu naffe tutayize ensalo okwetanga atabaala yenna omulenzi aliko feva wangi ono omwana aliko feva wangi mwamumanyi aliko feva wangi ani amumanyi aliko feva wangi owemagera aliko feva Kyagulanyi alina otukula Kyagulanyi